program yaffe olwaleero abala program yaffe yagwa wiiki ewedde. Program tezanya weeks zaalinga 2 ey'omukyala oba mwana oba mukyala zange bimbuzaabuza okusala olw'ensonga nti olwa storage walabako gwatagiraba ojja kuddamu ogirabeko ojja sobola okusanga ku YouTube channel yaffe nobangula story naye akatonotono okubaddiramuko akatini ddala nti omukyalo ono gwe ŋŋambye oba mukyala oba mwana yayita mu buzibu bwali bungi nnyo ng'akula bw'atyo n'afumbirwa nga mwana muto nga tanneetuuka nga tannaweza myaka gifumbirwa naye olw'embeera yagenda n'afumbirwa n'aba nga azadde abaana baali bana ku myaka emito egyo. Naye kyamujja mu kyalo n'awulira ng'ate awulira bubi ng'ate afa n'agamba njagala nnyo okusoma. After 10 years nga tasoma n'akomawo n'akola ebibuuzo bya senior 4. Mukama mulungi ebibuuzo ebyo byakomyewo ng'era ayitidde mu ddaala eryokubiri. Si kintu kyangu nnyo tula emyaka 10 nga tosoma ate ngumaze n'okuzaala abaana n'okomawo n'osoma. Tulina amawulire amalungi g'ogenda okuba nga nate ogawulira kansooke mbakwanjulire mu studio ndimu naye wamu n'oyo omuntu agenda okuba nga atuyambye oluvannyuma lw'okuba nti story eno yalabibwa. Nesinkanye okubalaba nate. Ssaawa eyanjulira abalabi baffe n'omwami yeyanjulira abalabi baffe. Nsanyuse nnyo okusinkana n'obbasanga wano nga muli bulungi munyirira. Kyamaanyi okuba nga puroguramu eno eyambye ekutte ku bakyala bangi abanyigirizibwa n'abantu abalala abali mu mbeera enzibu, era ndi musanyufu okuba nga Save a Soul naffe tugiteekamu omukono okusinziira ku mbeera abantu gye bayitamu, naye ndi musanyufu nnyo. Neyanziza nnyo Queen Mother kunkyaza ku studio. Amannya tugogedde then kyokola ovuddewa then nja balambulira ebisingako. Kale amannya nze Mugaluseemu, ndi head of department Nile Benson Institute nga gye nviiridde era nzize wano head of department technical nga gye nkwasaganya naye era nkolanga principal ku Nile Benson Institute. Nsanyusa okubasanga. Nange okusinkana principal. Baby waffe omugole waffe awo eyanjulira abantu. Bampita Shira ow'Omugisha. Nali nzizeeko wano era story yange nagisharinga abasinga bagiraba. N'abasobola n'abajagala era nsobola obbongera naye nga tebyali byangu. Tujja bayitiramu akatinitini. Kisinga okunsanyusa nti nakoze ebibuuzo ate nebiyita bulungi nnyo kye nali sisuubira. Nali sikisuubira kubanga naye lwakuba nali nkyagala mu mutima nga mpulira nkyagala. Katonda n'akikola. Amiina. Nenkola 43 second grade. Yes. Yoyo mukyala Sheila bamulabyeko ndoza musobodde okubanga musobola okubanga mujjukira story eyo nga bwe mbagambye nti yayita mu buzibu bungi nnyo bambi n'abanga talina busobozi busoma ekyamuleetera okuba nti yagenda mu bufumbo nga mwana muto. Ono gwe mulaba eno alina abaana bana nga abansinza baana bana naye yalina omutima ogwagala okusoma. Yalabanga embeera gyayitamu yalimbi naye Mukama n'amuyamba n'ajja n'akola ki n'asoma. Amawulire amalungi ge nninawo nti yalaajana nnyo nsuubira bwe mbanga seerabidde mu puroguramu eyo nagamba nja koowoola kubamu ku bantu abavaayo gamba nti Save a Soul katujjwe ku bursaries nga bamu ku bo be bannaffe aba Nile Benson Institute. Eno nno nga yo eyigiriza nnyo abaana ebintu by'emikono n'abagala okukola journalism. Principal ajja kuba tumenyera nga bibana abantu abamu abatwa bursaries ku baana abatalina busobozi nnyo bugamba nti njagala kubanga neyongerayo okusoma naye nga akasente kaganye. Amawulire amalungi agaliwo nti oluvannyuma lwa puroguramu eno okuba nti yalagibwa era nga beewaayo bakwatagana ba Save a Soul nkuwa amawulire amalungi nti Nile Benson yakuwadde full bursary ogenda kuba omukyalo nagenda kubanga asoma. Yagamba nga mu puroguramu ye bwe twamukyaza yagamba nti ayagala nnyo okusoma amawulire oba tourism.
twayogeddeko ne principal yatugambye okusinziira nti wa senior 4 ajja kuba atulambulirira nagamba ajja kuba asobola kubanga asoma mawulire. So kunyonyera abantu engeri gyobaddeko mu holiday kubona kubidde simu ng'ongambye ndi mu kyalo wa Kampala yanyiga ni mu kyalo nazzeyo mu kyalo Kampala aganye onava wano Kampala nenyiga nengamba kansireyo mu kyalo gye nsobola era kati wankubidde simu ejjo tuuse mu Kampala leero ku makya nakwagadde ntabamu beekomba ma nekyo oyagala okyagala principal eno omukyala oba omwana gwenjagala okubakwasa nsooka okubeebaza mwebale nnyo okwagala Save Soul mwebale kuba bapatanazi baffe ne mugamba nti tugenda kubanga tuyimirirawo ku lw'abantu abamu baagala okusoma naye nga tebalina nnyo obusobozi. Nkwata akazindaalo tunyonyere ku Nile Benson yeruwa era lwaki mugambye nti katuweeyo ku bantu abamu bursaries olwa Save Soul. Nile Benson Institute erinnya kale abasinga balimanyira nga Nile Benson naye eringa short form kale mu obufunze bwayo ekyangu okwatulwa naye nga baliyita Nile Benson Institute of Business Technical and Vocational Studies kitegeeza nti abalina courses eza business eza technical ebyemikono tubitendeka ne tutendeka n'abaana mu vocational still bifaanagana nga byebimu technical ne vocational lwakuba nti vocational tusikiringa n'omwana atasomerako ddala era omuntu yenna ali eyo nga yasoma n'ataasomerako ddala tulina n'abaana abakulu nga yakola bachelors ye mu humanities ezo humanities eziringa business courses naye nga bambi Mukama n'amuyamba n'afuna obumalirivu mu field eno ate n'ayiga okanike emmotoka ate nga mwafunidde emirimu nga ate waba ayagala oku advancinga yandyetaaza akoleka ekintu ekirimu ki mugundi mu kyemikono kati wagiraawo era bakomawo ne badda ne basoma Mukama n'amuyamba omanyi kati Uganda ebintu bikyukakyuka kyewasoma si kyokola so osomi bwa looya naye ate ogenda okulaba emirimu gy'olina gyaggala gye ate nga wandyagadde okufunayoko omulimu guzze guliko akasente ate nga empapula tozirina ez'obwamakanika kati abantu we bato nabo tubalina eno era bajja ne bakola ki ne tubabangula era afuna ekibaluwa kye era n'afuna omulimu gwe era bangi abasanyuse ku programu zaffe zino zetulimu nga Save Soul bangi abaddukira eno ng'ensi ebanyize embeera ebatabuseeko so naffe ne tukwatira wamu nammwe kubamu abatuyambako ne tuba identifyinga kuba eri abalimba bagamba ndi bubi naye ogenda okunoonyereza ng'ewaka bambi yaddukayo obuddusi lwaki egyo so mwabatero tuyambako ennyo ku nsonga ezo era naffe bennyini okusoma kwaffe tekwali kwangu so wetutunulidde embeera eyo nga tulaba baganda baffe nga embeera sitole zifaanagana naffe kwe kujja ne tugamba owaayi oyo omwana oba omwana gundi Save Soul katukole ki katubakwatizeeko kati principal wenakubidde ku ssimu nekuulya ku nsonga y'omwana ono nga ayagala okuddayo okusoma nekubuulira nti yakoze senior 4 nakugamba naye abadde n'ebiteeso bibiri oba kyayagala byawulira muli nti awuli ayagala nnyo okusoma tourism oba journalism n'ongamba nti aba asobola kusoma journalism abantu baffe ba briefing bamanyi kuba eri yayinza okubeera nga naye kuma mu senior 4 ninajja n'ekyozo kyekimu so omuntu wakiwa nga tasobola kukola tourism asobola kukola journalism kale ku mboozi eyo n'okutunulira results z'omwana kuba wazimpeerezaako n'enzitunulamu tulina minimum qualification standards ezatuteekebwa kuba kati ffe abaana baffe bonna batuula ebibuuzo gyegwanga tulina bodies bbiri ezaseesinga abaana abo tulina UBTEB that is Uganda National Business and Technical Examinations Board yetwala ba technical then vocational ye DIT kitongole bakiyita in full bakiyita Directorate of Industrial
training era eyo abaana tubatuuza buli semester basis, so waliwo minimum standards ze bateekawo ne bagamba nti omuntu atuuka n'okukola kino alina okuba nga ayise bwati ne bwati ne bwati. Yes, so we twabitunuddemu ne tukolako consultations ne tulaba nga asobola journalism. So ne tugamba omwana oyo twandimuyambye n'atunula twandimuyambye naye tulaba qualifying wano kwe kuddamu kukubira essimu waba asobola okukkiriza ayitewo bambi kyamukisa mulungi nti agikoze eki nagikkiriza nti ajja kusobola osoma journalism era nkwaniriza ku Nile Benson Institute otandike emisomo gyo. Kata ko principal mungala kwa de basali. Principal mkwata kwa mu bugalo. Basa itafonika. Fulu. Congratulations. Ekirungi yali agala amawulire era amawulire agafunye agenda kubanga akasoma ate nange agenda ati kugambye kuba osanga era gye nasobodde okuyambirako nange oyagala internship kati genda ku TV bwet kati genda ku radio bwet kati genda ko waneeno naye ebya tourism nga sibimanyi nalikwadde wa mulambuzi nakulambuzi okuyamba kwange mu tourism kwali badde kutonotono naye tusabe mukama bina by'obyagala era ofunyeko kimu yana oba osoma kugamba soko olonde byoyagala then ebyalo oyongerezeko ki bongereza kino kigaana even okuba ne plan B. Katogenda mu mawulire ndi bwebomba bagamba nti kansoma njagala amawulire wa tourism kuba basinga mu mawulire basooka kwegomba abantu n'ogamba mpulira negomba gundi ono ngenda kusoma amawulire embeere nga ye. Amawulire nali negomba nnyo omukazi oba yafa oba akyaliwo simanyi naye yali akola ku WBS ng'akola programu y'abaana abato. Eseze omuto bananga nali mwagala nga ngamba ono omukazi omukadde nange ndikikola akola wano tomanyi nti akola wano genda mukuwama eseze omuto ali muneeno akola wano ogenda kujja ddi ye mukulage kati ogenda namutuukako live nali mwagala akyaliko 8, 9, 10 ekuyubisa akolayo ne kusita n'akolako era programu akyaze nti ebyo ebyedda nali mwagala era gwenjagala okitegedde ekimanyi amawulire omulaba ogenda mulaba live mukwana 2009 nasemba omulaba kati oli mu kitongole ogenda kumwotabulira olaba namugamba ngenda mugamba waliwo omukyala agala n'akafuba ojjamuwa badde simanyi nti akola wano nali mwagala ogenda kumulaba. Amina omulabi waffe omulungi wa programu ya Save Us otaasa omwoyo tukyali ffenna ng'era tuli mu lunaku lwa leero tubale tuli basanyufu tetuze na maziga tetuze na kiki kyonna wabula mukyala Sheila yewangulidde basale okuva mu Nile Benson bano nno nga basangibwa Kyebando mubakira Kyebando bampeere Kyebando actually weeriranye nnyo Kyebando n'empeerero tusobola baawula era n'abagyetaaze yenna osobola okuba nga onkubira ku namba z'essimu ezo z'olaba ojja kuba nga onkubira naye tokuba kati ezo ojja zikubako nga mmaze okuba nga nkola ki nga nfuluma mpozzi ennyamba ya studio yo osobola okuba nga ogikubako bagenda nga bagikuteekerako awo tomanyi ezo ganga olina kyogenda okuwaayo Sheila base bagituwadde kati obadde ozzeeyo obeera mu kyalo wa Lukongiri kati olina okuvaayo nti kati emisomo giri Kampala olwo ogenda kubeerawa osanga mu balabi bwe mwenava n'agamba muwaddeewo okusula olwo ekyokukola kuba ensoma y'obukulu teri ngeri gyobadde mu kisulo nti osobola osalawo nti nja kusoma Monday to Friday ate osoma lunaku lulamba oba nja kusoma misana oba nsoma lwaggulo oba osazeewo okusoma weekend eyo weekend oba osoma lunaku lulamba nsoma lwa mukaaga na Sunday simanyi oba kikyukamu principle ewammwe tujja kutuula naye tulabe butya wagenda okuba nga akwasaganya emisomo gye kuba azimwe kati kiri kityewammwe ziziri mwinadde ne evening then ne weekend zonna weziri kuba kati tulina okumufaako ennyo badde adduse ngazzeeyo mu kyalo nga kati ew'okubeera era kweyiiya olina oyiiya obeera osome
sobola kudda mukyala ate nga chance already ngifunye ne transport already emba nyonoona ate okudda mukyala ate nenkomawo emba nyonoona okudda mutino okumangawo buli weekends mbuuza tekisoboka kati okuva wano okutuuka Lukonjiri emitwalo 4 ate kateekamu boda okuvaawo paka waka boda zipangisa akayumba awo mukyebando oli ennyumba z'emitwalo 10 ndowooza kasengo omutakafuna weeziri ennyumba zo weeziri tewanabeera expensive nnyo tusobola okuba nga tugira wapa osanga sobola n'okubeerayo ayina omulimu n'agamba nti Sheila ajja kusokola nga wano amala agenda akola ekiba toyagala kukola njagala nina okuweerera abaana bange nga nange bwensomodde nawe sagala batuule poza tataweerera baana mbaweerera ngamba tataweerera baana kati gwe oweerera nze aweerera buli kimu yenze kati era abaana bana banjagala nsome ngeno nange era bwensomesa yagala funayo wose ne Kampala onoosomesa kwa programu yaffe yasooka wagamba oli wali osomesako mu nsomesa ey'omu kyalo ne Kampala teragenda kuwa mwana nabadde nsomesa wankubidde nga ndi kusomera owazeeyo mu kyalo noddayo kukulira essomero lyako wosomese newebuzabuliza mu baana b'abantu nga nsomesa naye nga ati kati ano e Kampala bagenda kusaba ebbaluwa y'obusomesa teri agenda okitegedde kati kyeŋŋambye nti wojja wano tolina ogenda mwana wa muntu ogenda kuyingira kusomesa osomesa nassale naye bannassale tebajja gikuwa nga tolina bbaluwa ya busomesa bwa nassale bafuna mulimu mulala mba nfunye omulimu omulala gwe nsobola okukola then weekend ngenda kusomera sobola ogukola kati nno byebyo ebimu ku bisabo oluganda gye luli ku bisabo ku bye tusaba omulabi waffe ali eyo yenna ngenda kusaba ali mu control room ateekeddwa ku namba y'essimu tulaba osanga tunafuna omukisa ne tuba nga tulina atuwa nti bagambye Kyebando oba Mperere oba Okaleero nze ninawo omulimu sobola omulimu uno omukyala muzadde alina okuweerera abaana ate alina okukola ki okusoma so osobola okugamba kajja muwa omulimu akole wano kubanda bikaga buli kimu asobola okukola omulimu n'abanga asobola okuba nga afunye omulimu n'akola ki n'asoma gwe wenna anaabanga olinayo omulimu ojja kubanga okuba ku namba z'essimu ezo nojja zikubaako oŋambye tukulimaza nakunaabye program naye nsaba omukyalo oyo okumuyamba bw'ati abeere nga asoma essimu ya studio efunyemukko obuzibu butonotono tugenda kuba nga tuzifuna live wabula ezo eziri wansi zo tujja zikubako nja kubanga nfuna kyonooba nga otugambye principal okusoma kutandika intake eddako etandika ddi naddi intake yaffe twatandika January twatandika nga 12 era tubadde tuwandiisa January n'okuwandiisa kwa May kwazeemu tuli mu kuwandiisa abaana era intake yaffe eddako era ejja kuba ya August so tubeera ne January, May ne August yes kati Sheila January erabika nga edinga etuyiseeyiseeko weteeseteese oba tutegekere May sobola kubagira kubanga already exams zafuluma saawa zino tuli kuyingiza omulalu wakuweera okwatira onzo otuuka nga yekyoze yalwawo munnange ze twaba bazikoze eki ziweddewo lukungiri omufulumya eddi togenda kudda nolweta migugu naye tubaddewa nebyogerako after here tomanya naaba abalayi baffe bajja tuwaayo ku magezi era nga bantu mmwe mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala kwa buli gwendeeta bambi mutuukirira muddukirira omulanga omukyala ye oli namwandu ow'olubuto bebi yamuzadde mukyala gwe naleeta yali olubuto bba we nafa accident obuyambi mwabo muwa mwebale nnyo mwebalire ddala era ali bulungi
yazadde nebaza omukyala eyasemba bannange bambi batuterekera engoye nina lwawo zikima naye at last nazifunye mukyala we Nansana erinnya ndyerabidde Nansana Ganda awo akalo kelabidde oba ku Kayembe oba ku Jambula ebambye engoye omukyala zaatuuka bulungi nalinnya nno ka booda emirimu mugintuma nalinnya ka booda bannange wali enfuufu eyo Nansana Ganda simanyi oba mukajambula eyo gye najja engoye z'omukyala abaatuwa mwali bangi nnyo n'omwami oba mwami alina gundi alina taito gy'alina awe Kawempe awo ku poliisi n'oyambuka awo ewambogo bambi ne watuwa engoye zaali nnyingi nnyo nnyo bannange tweyanzizza waliwo n'omukyala ow'Ekitende naawe watuwa engoye omukyala yafuna engoye za bebi era mu by'obugoye tatoma mwamufunire w'okusula tatoma mwamuwaka gaasi afumba nakawere ekyenda kifumbira ku gaasi bantu mmwe mwebale nnyo mwebalire ddala kuyamba abantu beteta ku programu yaffe eya Save So Taasa Omwoyo era nsaba mubeere nga mugenda mu maaso bwe mutyo ngenda kubanga mpumulamu katini nnyo ate nkomewo n'abantu bano twongere gwali ngo oyagala okusoma munne totuula oba olina ekirooto kyo totuula gezaako Mukama manya wakola bintu nja kubanga mbaniriza naye nga okunkubirako munkubire nga sho ewedde kampumulamu katini nnyo ngenda kubanga nkomawo soomozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukkakane tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa kukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona yanguwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul Taasa Omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza omutima bwe bulamu amaka ly'eggwanga. Oli mu kulaba Star TV emmunyenye y'eggwanga. Tosubwa ku Star TV. Oyagala kuyiga kufumba oba kwongera bukodyo mu nfumba yo? Oyagala pizza wakaawo, oyagala pizza mu hoteli yo? Margarita pizza bwetyo bwerabise. Margarita pizza ogirabye. Wow. Omanyi ebika by'emmere naye nga tomanyi we bifumbibwa? Chef gyagenda tugamba angambye bagiyita tagliata pasta topped with Nile patch. Mbikute? Yeah. That's correct. Simanyi oba olina kyoyize naye ffe tuyize. Wano ku Star TV tukutuusaako program efumbiro. Ettooke lyaffe olwombo lwaffe olw'ekinyeebwa luno n'enva zaffe endiirwa enserulize ku mmere nazo twazitadde bulungi nnyo mu kalagala kaffe ze bayita greens. Buli lwa Sande ssaawa 12 ez'akawungeezi. N'olwekyo togisubwa wano ku Star TV emmunyenye y'eggwanga. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako na
naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Yanguwa tusale amagezi kati. Omukyala oba omwami, Save a Soul, Taasa Omwoyo ne Queen Mother. Naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. Tufu ddala omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. Okyali ku programu yaffe eya Save a Soul, Taasa Omwoyo, ngero kyalinange Maishara mu Queen Mother, mami w'abalungi okubanga ngikutuusaako. Bwe tuwumuliddemu katono awo tubadde tukyebuuzabuuza engeri mukyala Sheila engeri gy'agenda okubeera nga abeeramu, era ne ntuusa okusaba kwange nga bwe batuwadde basari nti tufune ate tumuyambeko naali eyo kuba omukyala ono tumanyi tuweri Rukungiri wala e Kampala talinaako nnyo bantu be, talina wasobola kubeera. Wangambye ko wasobola okubeera ewali ewa muzeeyi Buloba, naye era Buloba wabeera wala omuntu asomera ekyebando. So omuntu ali within obanga olina mulimu obadde onoonya mukozi gwe okusoma kwagenda okusoma sikwe kuno okusoma ng'okwa secondary nti omuntu obeera mu kisulo tolina folo masomero. Wano tunsoma y'abantu bakulu kuba agenda kusoma mawulire. Wanabasazawo nti nja kusomanga ku Monday to Friday ng'asoma ku makya asobola okuba nga akola olw'eggulu, oba osobola okugamba nti asomanga ku makya oba nabanga asoma weekend nti nze mwagala abeere ng'akola okuva ku Monday paka ku Friday abeere ng'asoma emisomo gye ku Saturday ne ku Sunday. Kuba basoma ku weekend obona okusoma olunaku lulamba osobola okavaringa abasoma Monday to Friday be babeera basomye. So guno mulanga eri wenna ali eyo okuba nti otuyambako tubeere nga afuna ew'okusula wali asula naye nsula within sobola omuwa n'abanga afuna wasula netugenda nga tunoonya akalimu mpolampola. Nabagamba oyamba omuntu naye tomanya ani aliyamba wuwo. Okikola ku lw'obulungi, okikola nga Mukama yakuwa omutima omuyambi, okikola nga togamba nti ngenda kufuniramuwa nze nfuniramuwa. Naawe tomanya ani aliyamba baana bo, tomanyi buwangazi bw'oyina, tomanyi mbeera esobola okukyuka obudde bwonna. So gwe wenna ali eyo ng'osobola okuyambako Sheila mu ngeri yonna tubanga tujjaniriza, era nja kubanga mbawuliza ku namba z'essimu awo waba tugenda kubanga tuzikubako mu kaseera kano nti sijja kubanga twewuliza bulungi, naye nga bwe naba nvudde ku mpewo mujja kunkubira era nja kubanga ngenda. Nga bw'ayagala ennyo okusoma era agambye nti January intake gy'abadde ayagala atubeere nga atambuliramu batuge bakyasobola okumuyingiza n'abanga atandika ne bano okubanga asoma. So wenna alina ky'onooba osobodde otuyamba tujja kubanga tukyaniriza asobole okuba nga agenda ku ssomero. Ne kino kankisizewo dda lunaku olwaleero kuba wiiki ejja tugenda kuba nate tuli mu programu mpya ya mwezi ya kisiibo Ramadan, nti nga bwe tukola buli mwaka bwe twewaayo bannaffeffe aba Save a Soul, Taasa Omwoyo, nti buli mwaka mu kisiibo kambateketeke nga bukyali nti buli mwaka mu kisiibo twewaayo tubeere nga tuliisa abaana ba primary abali mu masomero agatali g'abasiraamu naye nga mulimu abaana abasiraamu. Abaana abo ebiseera ebisinga amasomero ago baba tebafaako nnyo kulaba nti basiibye basubulukuse batya oba balidde batya ddaaku. Nobasanga ng'omwana bambi yandyagadde okusiiba naye ng'embeera y'essomero temusobozesezza. So nga otekawo arrangement eno basobola okubafaako bamanya obugi we buli, sukaali waali, omuceere weeguli, ebyokunywa weebiri. Essomero liba lisobola okukola ki? Okuwa abaana abo futaali n'eddaaku. Bwe nti wenteekateeka abantu bange nga twagamba tuweeyo ku lw'abazadde baffe abaafa oba omuntu wo aba yafa. Kino nkiteeseewo ku ssaawa eno okubateekateeka era nga konna k'onooba oyina still kayitira ku nnamba z'essimu ezo eza Save a Soul. Programu yaffe olw'omukaaga olujja tugenda kuba nga tutandika okuba nga tukoowola. In fact ekisibo kitandika nga lumu enduza Saturday eri tugenda kuba nga tutandika Ramadan. So oba wonna kyonna ojja kuba nga otuteekerako ku lwa mukadde we yafa, ku lwa mukwano gwe yafa, ku lwa ssenga okujjawo aniwo yenna tubeere nga tusaddaaka ku lw'abantu bafaawo
okuliisa abaana abali mu masomero agatali ga Buyisiraamu oba agatali ku ddiini ku musingi gwa Buyisiraamu naye nga beetaaga okuba nga basiiba. Waliwo n'abali mu masomero g'Abasiraamu still nga tulina okuba nga tubaako kye tubawa kuba buli woogaba ofuna empeera. N'oyo gw'oweereddeyo omuntu eyakufaako naye Allah ayongera kumugaziiza kabbuliye. Bannange temukeerabirako. Tugenda kuba nga tukola ki? Tusondera abantu abo obuwunga, sukaali, omuceere n'ebyokunywa. Muli bange manyi mujja kukikola. Tukomyewo buto ewa Sheila. Sheila, okusoma bagenda kubanga bakutuwadde. Waliwo ali eyo wagambye mbu asaba muddiramuku katini nnyo nga bwe basuubiza. Ku sitoleyo katini nnyo. Story oba mbaddire ye wansuubiza okunteeka mu bya firimu. Ebya firimu wankubira munnange tamuzi gwe nagamba bya firimu byagala. Awo oyinza obbanyonnyola nnyo ku bya firimu. Mu firimu kale kuzanya firimu ne bakinyonyoka nnyo okusinga okwogera. Oyinza okwogera ne balowooza nti obaani. Bazi oyagala kizanya. Njagala mbizanye. Nange ndi mu kuwandiika katabo na firimu naye kyalinawo ekyatuuse. About my story. Kati mbizanye babirabe nga bya ddala. Njagala nzemu kano kapati kati musakali omwana ataakulaba kati essaawa eno nga awo kokka akakuviirako okugenda ozaale ng'okyali muto oddukeyo ogambe naye okusoma ekisinga ako kokka. Nga ndi mu bufumbo banga sinaba. Embeera yakugjayo ogenda ofumbirwe. Ng'oli mwana muto. Mami wange yalwala. Mami wange yalwala n'abaana. Kati nawe nsomyeko first term. Then mu holiday omwo n'agira nnyo. N'awaseninga conditions ezigira. Then emutwala mu ddwaliro. Ne twamala weeks 6 ng'abalala bareportinze ne tubeerayo paka weeks 6. Nagenda okudda nga bali registerings. Okusoma ne kunnema bwe kutyo naye ate nga ne fees tezandibaddewo yadde nga obudde ne wandikomyewo nga nkyasobola era nga fees tekuli. Jjukira twali tuwa ne registration fee era nga byonna tekuli ng'era kuba option eri emu kutuula waka. Ate omuwala okutuula ewaka ate obulenzi butandika okujja abekyalo obamanyi. Ko bo obufumbo buyingire nga bukyali. Okusenga ozaalira ku lujja. Anti bangamba nti oyo omusajja ewaabwe bagagga ate nga bwenoonya. Embeera mbi. Nefumbirwa ku lwa ssente munaye. Senga nafumbirwa lwa laavu maybe tegandiganye. Naye nafumbirwa lwa ssente ku lw'embeera kale nga yenyiga yensindikira ngamba kanfumbirwe fune omusajja at least abeeko kyakyusa ewaffe. Ate nga kituufu waliwo ekyakyuka naye ate nga kateri embeera kuba n'omutima temukwatagana. Byagaana. Byagaanira ddala. Kati omwana omuwala omutaali eyo baweeko abatawulira luli. Bannange abaana abato abawala ne bwe baba balenzi n'abalenzi babiyitamu nafuna kishuga mami nafumbirwa. Naye ate ng'eyo embeera si nnungi. Naye esinga nnyo okunyiga abawala. Abawala bo banyigibwa nnyo 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 nnyo. Nosanga ofumbiddwa omulenzi tomwagala naye lwa mbeera ate katawo n'otandika obbonaabona. Kati mbagamba abawala abali eyo okufumbirwa ng'okyali muto wakirifuna omulimu okole oba ogenda mu bwa house girl weekuumira eyo naye okufumbirwa temuli. Abaagala bajje bambuuze nze nkuwa obujulizi obw'obwereere sikusasuza yadde n'ekikumi. Wanga bye nayitamu nafumbirwa nga nina emyaka 17 kitundu awo nga nyingira gwa 18 nga ndi kawala kato naye byonna byafa. Ofunayo abaana nabafuna naye era kati be bantudde wano kubanga era kati already basale bagimpadde n'okusula nandisuza eyo naye ate kati abaana era kyembadde ngenda okubuuza principal nti kuna rubense kwenda bakyalirako nalabawo kunga mulinawo ebisulo kuba omutwala twali tumuyingiza naye ati alinako wita mugugu gwa mugugu si mugugu birabo. I'm looking for the better word.
nze bulijjo mbayita migugu naye abantu bangamba nti tobayita migugu kubanga waliwo n'abanoonya abaana nga tebabalina nga mugaga nnyo naye nga talina yadde kati gwe bonaabona nabo ng'obalina si migugu munaye nti yalibadde asula munda naye tukkirize ffenna nti eri amateeka agaba gasula omwana abaali ku ssomero taba free ng'omuntu aba avudde wabweru tusaba otulambuliremukko katono kwa yazo gamba bamuwadde basari naate lwaki tebamusuza tebasuza ng'oli yali yagadde okujja kiri kiti eyo yes tulinawo ebisulo by'abaana abawala n'abalenzi kuba wabula abaana bano ekisinga obukulu mu byonna tusooka mpisa mpisa kintu kikulu kuba ffenna okubeerawo kwaffe kiva ku neeyisa yaffe so omuntu yenna atwegattako yes fine tukuwaawo okusula naye tubateekako amateeka amatonotono okubakuma kuba abantu bakulu naye abantu abakulu era tekigaana nti basigala baana so tusigala tuba monitoringa ne tuba maintaininga so tuteekawo guidelines ezibafuga era naffe kiwala naffe eggwanga kitusigala tuli bakulu tuba n'eddembe lyaffe ery'obuntu naye waliwo amateeka agatufuga okutukontaininga tetusukka we tukoma nga tukozesa eddembe lye batuwadde so naffe ffe baanife essomero nga tulina be tusuza nga tetubawadde guidelines mwe basulira so kibayambako okwefuga ajja kugamba nze nsusiza emyaka 18 nekomawo ku 8 naye tulina omwana wa bendi ali innocent tanalabako ku mbeera mbi tanalabako ku mbeera nnungi obwekitegeera kati azze alaba bano bafuluma kiro kati omwana wa bendi ayononekeraawo eyandibadde omulungi eri eggwanga ate tumwonoonerawo kati tubabeerako nnyo ne tubainstiringamu empisa so ebisulo byo weebiri era tubasuza era ne babeerawo ne basoma obudde bwabwe bwa lectures we butuuka ne basoma tulina practicals tulina projects ne tubeera ne research work bagenda wabweru ne balabako ekiri mu field by the way tulina ne companies ez'enjawulo zetukwatagana nazo nga zitukimako abaana kuba kati waliwo company endala ekola basi yajyogera wano ku studio naye ekola basi mu ggwanga batusabye abaana 6 mu kutunga abamanyi otunga okutunga emito gya baasi ebintu ng'ebyo bamakanika bagenda okusiba abawelders so bagenda kubanga babeerayo nga tubawaddeko ennaku ezimu mu wiiki kati bajja kubanonanga bagende babangulwe kubanga oyiga bw'okola n'olabako ku kiriyo yes kwereekyamu era ekikulu practical kituufu so abamu bakusigazibwayo kuba emirimu gyo weegiri basobola osigazaako banalaba bakola obulungi ennyo weebale nnyo so ensonga yo tugikwasaganya bulungi nnyo kukikwatagana ku byokusula nebikwatagana n'okubeerawo kw'omwana nakyo kitukakatako kuba tuli concerned nnyo nti tuinvolvinga ne parties eziri concerned yes tugoberera amateeka ga ministry n'amateeka g'eggwanga we are law abiding citizens and we are law abiding school so mwana wamenya amateeka era naye tumukwasa ab'amateeka wamenya ag'essomero ng'era tumukwasaganya ng'ab'essomero yenyabo kituufu ddala ndowooza omulabi wange ekyo kiwulidde kubanga era tulabye nti omukyalo ono muzadde kuba kati embeera eyinza obutatu favoringa bulungi nti amateeka g'essomero galina okuba nga gamukwata naye batalina kukola ate atugambye ye maama ye taata so ate nga alina okunoonya kasente akanakakola ki kamusobozesa okubanga alinzawo ate abaana be so ebyokubanga asula ku ssomero kiyinza si kiyinza tekijja kusoboka olw'ensonga nti atugambye oba batawulira ku luli nti we yagenda okukola senior 4 naye wife we yagenda mu kisulo n'ayingira asala enviiri n'ayambala uniform n'abeera ddala ng'omwana wa Olive wava abaana baatuula abaali batandise okusoma nabanga tebasoma kubanga yali anoonya ekyokulya yali anoonya ekyokunywa kyatandiyagadde ate omwaka guno kibeerewo kuba abaana gye bakoma okukula
gye bakoma okutuula bo bakula so nasalawo nti ataleme genda kuddamu kubeeramu eyo mbeera yakubeera mu ssomero ate nga abaana alina okuba nga abanoonyeza eri kubanga bakola ki basoma ababayinako abamu bamuwa chance nti bo bajja kubeesuza bajja kubaliisa naye tebajja kuweerera ekyo nakyo omuntu aba akuyambye omwana amuliisa amukusuliza kati okusoma kuno naabanga kwalina okuba nga alwanisa wenakowulidde omuntu alinayo akalimu konna ngamizi wenafuna wembeera soteekawo omudaala gw'ennyaanya nentandikira kuba obuntu abantu babeera bakola ki babeera nga babugula babulya so obuyambi bwonna bwonna obusobodde okuba nga omuwaayo ava erukungiri ataleme kusuula kyansi eno gy'alina kati emu ku byaŋŋambye era nti ku bantu abamulaba puroguramu eyaggwa abaana be yasoma nabo bamuwakanya nnyo nga bagamba nti alimba talina baana abo basomanga naye nga bamanyi ddala nti muto munnaawe ate mukama yamuwa omubiri omutini era omulaba ddala akaana akaseniya 4 naye nga yetulya seniya 4 yaŋŋamba mu kaseera ako erina okuba nga ali ku campus sitawe yali akola lo sister wange looya kati yali graduatinze mu gwokutaano ate gwe olina okumusooka okuba nga ograduatinze ndowooza ensi mugiraba naye mukama yamuwa omubiri omutini so omulaba olaba nga mwana mukulu mukama yamuwa omubiri omutono so ajja kuba abadde afiitinga mu baana babadde asomeramu so kwe kuli okusaba kwaffe Sheila abantu babo basabe nyinza okuba nkusabira nga gwe toyagala oga omukazi anesibyeko ansabirawo okusula ansabirawo okubeera ansabira byonna mbyetaaga era buli omu alina obuyambi nsaba busabi n'abalina obubasale bwa P3 omwana nga ali mu P3 addako ali mu top naye bandi wano bandi ku mutwe wange yali ku top ali muno mu Kampala nsasula 2.5 ttaamu tujja funa eddala ezo nyingi ozijjawo ezo anti gundi oyo senga we wabeera essomero lye liri okumpi era nga tasobola mutambuza mayiro wawanvu atokadde mu transport n'agamba guma n'ezo ate sobola musindika mukyalo kubanga era taata we ajja mujjayo neera batwale ate otandika ki otandika emitima atawone ngamba kangume nakyo onoonya 25 nakasasulako 7 aliyeyo ndowooza bagenda mugoba tebajja mugoba ojja genda wegayirira naye nga embeera yo bwekyo bweri buyambi bwombwetaagira ddala omuntu wakuwadde okusula wakaawo osobola okujja n'obeerawo oba oyagala olya kwewa okusula nga akuwadde ennyumba ye ko byonna tulina obimanya nsobola kuba tekyali ya mwaka kati myaka 2 ng'omuntu alina okubeezaawo for 2 years myaka 2 sobola kwongera ne degree ebibuuzo bye tutuula you upgrade kuba bya ggwanga UBTEB kyekitongole ekitutwala era ebibuuzo byogenda otuula bijja kuba bya UBTEB anti tosobolera kubuuka certificate n'ogenderawo ku degree kuba olina ogenda ku diploma oba ogenda upgrading era bino ebigezo ebya national bye batuula bya national exams bya ggwanga nga olaba UNEB ye UBTEB yaffe so yaggwanga ministry egitwala of education and sports era yakiteekawo okuyambako kuba wetutunulira olugendo lw'okusoma tulina aba P7 bali primary living bava mu kyomusanvu kati awo ne bagraduating okuyingirako mu college kati wasomako paka 4 jukira abatanafuna waagwa kati 4 olabanga bino ebyokusoma ennyo bikumenya kati wetufunirayoko gye tuyita ku branchingako eno ewaffe kati eno ewaffe tokoma bukomi kusoma certificate na diploma wabula weeyongerayo n'osoma degree kubanga body weeri ebayambako okubanga baprocessing ezo empapula yes so omukisa gwo guli okukola degree n'okweyongerayo so wova wano ku certificate ogenda weeyongerayo ekyenjawulo nti O level ne A level ne side yaffe eno
nti eno tandika okulondamu nti banaye maze senior 4 bibino byenkoze naye waliwo byensobola nti nsobola physics nsobola math nsobola kino oba kitegeera kati nogamba kati kanfune combination jola tugiyita na combination nti ogatta subjects zosobola nozigatta then notandika okola ki oyoso okusoma nakati abeera engineer kati ayagala okubeera engineer asoma ki physics n'okubala tayagala okubeera lawyer nkola ki nti njakolayo ka history oba nkoleyo kano oba kitegeera kati awo oba gezaako okuselectinga ku career yo nti kuki kyoyagala awo obanga atandise okusalawo kikyonagala okubeera mu maaso kati ate ffenno ojja oba osaliddewo ddala nti wemanjagala kubeera engineer nti nina kusooka either mechanics building plumbing already oba okutte ekkubo lyo advantage gyolina ewaffe nti you are highly employable kasita otandikako yes so actually ne UBTEB yatuyamba netuwa omukisa nti omwana modular system yagirivisinga bulungi baleta modularized system nga we barivisinze ya senior 4 yes kati neyaffe nayo bagirivisinga muko ne bagimodularizinga nti kati omuyizi waddembe okubangulwa mu area mu field gyali mu kusoma nti wegubanga bw'amazzi wemba nsoma plumbing nsobola okusoma waliwo section gye bayita eya domestic nti abantu amayumba aga bulijjo ag'abantu ba bulijjo plumbing waabwe tali complicated nga olaba factory nti omwana asobola okubangulwamu eyo semester kati waamala abafunye obumalirivu aba ali employable mu area eyo kati bagirivisinga in that kati omwana avaayo nga kyakola akimanyi nti kino nkimaze nasoma semester eyokubiri ekyo nakyo nakikuguka nakimala wamalirizaawo nasoma omwaka gwogwokubiri bwebityo wamala then waddemba okuyingira ki diploma then nagenda ku degree kuba ebipapula byaffe bya ggwanga mpozi principal wagambye mubangula mugondi bbiri eya UBTEB then neyamwe institute yes zimbadde manye kati wabanga omwana atakoze UBTEB zinenda tezibeera recognized oba beera akagibulamu certificate eyo Ministry of Education and Sports yawa directive negamba any institution yonna eri mu kubangula certificate ne diploma zonna zirina kubeera national era universities ne institutions zaali zigaba ebibuuzo byazo naye ne baziyimiriza ne bazigamba bannange mulina tuula bibuuzo bya ggwanga kyenkugambye nti ffe tugoberera ki mateeka kuba tetujja kuwa mwana kipapula atuuke eri bamugambe kino tetukyagala twagala kyaki kyaggwanga kuba kati buli sekita yonna baagala ebigezo bino niwobanga okugenda bweru kuba bayingiza mu buyingiza just linnya lya mwana oba index ye system nemulaga butya bwe yali akolanga kati buli kimu tuli kiteeka mu ki mu centralized system we are going digital index number yange saba wa kipapula bambuza index number yo kyagijjukira myaka 14 kyajjukira index number gamba njijjukira eya P7 nemba gamba njijjukira nenjibawa tebangama nali nino gundi tebagenda kumbuza ntaletereta akapapula kagundi babigonzamu kulanga bize kubagala go kubimuganza lero nali njijjukira tugenda tunatula okusiibula kusaba principal oba nsooke naawe webaza abantu obekola bugabidi bwobasibirira bwobagambayo tugenda principal then tufundikire nze okugamba obwange mbuwa abaana abawala era ekyo kyo nkyogerera ddala omwana omuwala kintu kya muwendo bagamba mbu omwana omuwala aba gold naye ate bw'oba teweekute bulungi ate gold eba eyiika oba togenda kuba gold nga bwe bagamba kati bw'oba olabanga embeera ekunyiza ennyo nnyo funa obuyambi oba weeyogereko nga nze we nazze wano neneeyogerako kati wuyo nfunye kabasale senga saayogera sandikafunye era n'abali eyo ate nze n'omukyalo nina bangi manyi bangi omutawano oyinza okuba nga tosobola bafuna naye abali mu mbeera ng'eyange era nga nabo beegomba okudda ku ssomero bangi
bangi nnyo nerwakuba baba tebalina gundi esobola ogamba nti kangende nange neeyogereko naye bangi abaana abawala tuli ba muwendo era buli woba oweera manya nti oli wa muwendo era woba olina ebirooto byo ng'olina byoyagala okutuukiriza ng'okyalina chance ebituukiriza fuba nnyo okulaba ng'obituukiriza omulembe guno si mulembe gwagamba nti omusajja bwaba kukwata bubi nti ate mwesibeko nnyo abasinga babatta juzi mu wiiki ewedde nga ngenda mu Lukunji eyo wiiki baali bamaze oziika omuwala bawe yajja yali anobye bawe n'amukubira essimu n'amugamba jangu biki kale n'amukonvinsinga era nga basajja omuwala najja nga newaabwe tebamumanyi nti obamu omukowafu afaanana bw'ati n'addayo ku ssimu ekiro ekyo kyennyini omusajja yamusalako obulago n'adduka kati omwana yakanya kukaaba abaneiba nga banaye omukazi yaze ekiro ate kati omwana akaaba biki bagenda okubikula ng'omukazi omusajja yamusaze obulago n'agenda kati nga tonatuuka ku nsi eyo fuba nnyo okulaba ng'omwesalako nga bukyali n'owange nakataca era naye katacaali yanoonya bajja kusala principal obugambo obusemba butusibule nze ogwange njagala kwebaza Star TV njagala kwebaza Save a Soul programu eyo eyambye bangi nze mbadde nkugoberera I think ebbanga liweze naye enteekateeka zo abantu bangi bayita mu kunyigirizibwa si baavu bokka naye n'abagagga nabo baba n'ebizibu era nabo simanyi oba omwaganya weeguli nabo bajja beeyogereko kituufu kuba abantu wekanga muntu oluusi tubeereyo ku kkubo n'osanga omuntu ng'ayagalako okuba luyi nogamba sinamukoze ki abantu balina ebizibu wotandika okunyonyola okutunulira okuba mu ttooki mu bulamu bw'abantu abantu bayita mu bizibu bingi and these challenges zeziviiriddeko abantu okwekyawa abamu ne batandika okukola emisango nga bambi bamubuuza kyaviiridde ku kyokutta omuntu oba okukola kyewakoze oba okwetuga oba okukola ki manye omuntu yejjusa nga bana betuga omusanga yejjusa kuba ebiseera ebisinga batera basanga emikono girina mu bulago atuuka wali nagamba nti kintu kyenakoze kikyamu oba kyendi mukola kikyamu naye ngaobudde bukola ki banaye temulinda kaseera ako kutuuka kyemanyi kyenekakasa Save a Soul counseling services weeziri abaana abali eyo ng'omumanyi embeera si nnungi oyita mu kunyigirizibwa oli mulenzi omuwala bona ebizibu tuyita mu byebimu si tetujja kwawulako nti ono yasinga obonaabona ffena tubonaabona so Save a Soul era banaye abaddukirira basponsors ba programu zino banaye tubeebaza nnyo amasomero ag'enjawulo agali mu programu eno okuyambako abatali bulungi banaye mwongeremu n'abo abali willing okujoininga Save a Soul it's fine mujje mubegatteko muyambe ku abantu bali bubi economy eteri stable olaba ne mu America nayo abatuyamba nabo batuuka akaseera ne bagamba naffe katusooke twefeeko kati akasana tukawulira oba kayita kaliro tukawulira naye abali eyo bonna ab'omu mpeerero entumirako omwami Magumba Sebastian ali atulaba kwali atulaba abayizi ba Nile Benson mbasanze abasinga baleseko gu TV bali mu kulaba programu mwami Nampala naye ali ku line atulaba is on his YouTube gun channel yamwe abalaba so abazadde bonna abali eyo banaye tusaba abagala otwegattako namba z'essimu bajja kuba bazibateerako sijja kwongerako nnyo bingi naye tweyanza nnyo principal programu yaffe olunaku olwaleero bwe twebadde obula nga sinaba kusiibula ngenda kwebaza abantu mwenna babeerawo nga muddukira nga programu ya Save a Soul taasa omwoyo era nga principal wagambye obuyambi tukyabwetaagako kyonna kyemba ndeese nsobola gamba Queen Mother nsobola omuyambirako wano nsobola omuyambirako wano nsobola omukwasaganyizaako wano ate naawe alina ekizibu mukwano
tokituulira jangu otulabe tulole nga tusala amagezi tugenda gamba project program ya Save So taso omwoyokkiriza obagaana ovaawo nga okkakkanye ogivaamu nga olina kyofunyeemu tosigala kyekimu nk'oweera wajja kuba twasalawo twagala abantu muffe na bizibu ka gavumenti yaffe nateekawo emikutu nga gino program nga zino tulabe ntutaasa abantu b'eggwanga eno nga nsiibula natera mbajjukiza gowena alina kyolinayo ngaosobola okuyamba Sheila ogenda kubanga okwira ku namba z'essimu ezo naawe alina kyolinayo okuyamba kubanga tugenda okuba nga tusuubululanga mu mwezi gwa Ramadhaani mukwano otandika ennusu 5 tubyaniriza ku namba z'essimu ezo tulabe ntubagulirwa buwunga ne ssukaali nabo basobole okuba nti basiiba omwezi gwa Ramadhaani ekyo no twakikola olw'abakadde baffe abaatuva ku maaso ng'olina omuntu yenna nga yakuvaako nteeka nnyo essira ku basiraamu kuba ffe tukkiriza nnyo muti ekyo nti bw'osabira omuntu wedduwa eri mu kabbuli gy'ali aba akendezebwako ebyali badde bimutuukako n'ejjana emugondera nga wafiirwako tuteekereko kyonna ky'olina tuyambe abaana abo puroguramu y'olwaleero ekomye wano eno tusinkane wiiki ejja essaawa ze zimu olunaku leero mu mbadde Maishara mu Queen Mother mami w'abalungi mubeere bulungi mweraba. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane tofiira mu nju nga weebuuza naakyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo bw'oli